wajulo kusirika enganda lweza kuleka emikwano lwejja kuyiwa wayita nkuyita benze nenjitaba oluyogano lungi luyogana zenayitaba bwe tewawulira naye nga mu mutima nze nkwagala oli wange ku bwange nakutonda mukwano siri kuleka nze Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Calvary greetings and shalom to you. Amanya neddobozi Apostle Jimbe Brian Mark okuva mu Gate of Heaven Ministries International esangibwa enamuwongo Kanyogoga wakati mu kibuga Kampala 1500 okuva Kampala okupaaka enkadde okutuuka obwezi busangibwa. So nebaza Mukama nti obuweereza kati buwezezza emyaka 2. So era njagala okwebaza Katonda kulamu mwenna mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi abatambudde n'obuweereza buno okuva gye twatandikira online oba ku WhatsApp church paka Omwoyo Mutukuvu bwe yatusimba okutandika okutambula ng'okwagala kwe oboolyawo bwe kwali. So njagala okwebaza mwenna abazze nga muyimirira nange okuva bwe natandika ate nga Mukama amaze okumpita tebyali byangu Mukama okuyita nga tolinawo otandikira tolina buli kimu naye mwayimirira nnyo okusobola okulaba nga tutambula ffenna. Mukama abongere ekisa n'omukisa. Nate era nyongera okubeebaza mwenna abayimiridde nange ku lw'emikolo gyange gy'embaga. Embaga yange ebaddeyo ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano. So ndowooza kati wayise wiiki nga 2. Yes, ndowooza wayise wiiki nga 2. So mwebale nnyo okuyimirira. Emikolo gyatambula bulungi. Mukama abawa omukisa na bwe yateekamu kyeyateekamu Mukama akuddizeewo ekyomuyiika mu linnya lya Kristo Yesu Omunnazaaleesi. Obanga oli mufumbo Mukama akikolera abaana bo, obanga oli singo Mukama omwaka guno akuleetere naawe owuwo. So ng'obuweereza tukyatambula era twagala okwebaza Katonda olw'ekisa kyatuwadde. So yangaseeko omukyala Bajimbe yakyusiza erinnya kati ye Bajimbe. Yes, yatuta erinnya lyange ye Bajimbe Irene Medo. So ekitiibwa kya Mukama, tuddiza Katonda ekitiibwa n'ettendo ku lw'ekyo. Obuweereza bukyatambula so tukyetaagira ddala bingi. Twebaza Mukama era kati twetaaga mizindaalo. Twetaaga emizindaalo gye tubadde nagyo gyakutuka gyayonooneka. So kati twetaaga mizindaalo egy'amaanyi egitegeerekeka ate n'okugazibwa kubanga we tuli wafunda ddala. Naye twebaza Mukama yatuwa entandikwa entono eyo. So mu kibuga basiira ebintu si byangu basiira n'akafa akenkana nga kaloomu kamu akatono basobola okugaba miliyoni 6 oba 4. So kale tukyali wafunda naye era twebaza Mukama. Kati mishoni yaffe yakugula byuma. So gwe wena akyali eyo ng'oweereddwa omukisa n'obuweereza buno osobola okusigamu dola yo ku lw'ebyuma. Twetaaga ebyuma ebigenda okuweereza Mukama nga bigumivu oba olyawo bye tunaakozesa ne mu biro bye tunaatandika okufuluma ebweru mu kubuulira enjiri. So ebyuma ebyo tubalirira laffe miliyoni ndowooza nga 3 ebitandikirwako kubanga kuliko olina okubaako mixer then n'emizinda at least nga 3. Kale gwe wenna Mukama gwakutteko osobola okuwa Mukama omukisa, osobola okutuwa omukisa ate naye Mukama anaakola obulungi mu linnya erya Yesu. So olwaleero ennaku z'omwezi ziri meka? Ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi gwa mukaaga. Njagala okwogera ku kirooto. Njakumyewo okusomesa ku birooto. So webale nnyo okuyimirira naffe. Mukama akoze omulimu mungi, atukozemu omulimu mungi. Abantu bawonye, abantu enjegere zikutuse kubanga tetulina kamera tusobola okulikodinga
services zaffe overnight nga mukama asumulula abantu omwoyo omutukuvu nga agiza n'ebirala tetulina kamera zisobola kukozesa nga yomanyi entandikwa naye ekiseera nga kitambula mukama ajja kutuwa byonna mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaalesi. So olwaleero njagala kwogera ku birooto. Eriyo abantu ebirooto bye bafuna, haleluya, eriyo abantu ebirooto bye bafuna naye oluvannyuma lw'okufuna ebirooto bino ne babinterpretinga mu ngeri enkyamu oba ne badduka ne bakola ebirala. Ekyokulabirako nti omuntu asobola okufuna ekirooto nga atambula, bw'abanga atambula nga n'asinkana omwala oba n'asinkana omugga oba n'asisinkana ennyanja n'atandika okugitambulamu naye nga strugglinga n'ava mu kirooto. Bw'amala okuva mu kirooto n'agamba bandoze ndiko omwoyo gwa gundi ne gundi, naye nga mukama ategeeza kirala kubanga Katonda ayogera, Katonda waffe ayogera. So njagala kuyambako otegeere, njagala kuyambako neera omutwe guli nti ebirooto bye tufuna oba ebirooto byofuna nga Katonda ayina sizoni ey'okugezesebwa gy'atadde mu maaso go okusobola okukuzimba oba okukufumba osobole okubeera omuntu oyo gwayagalira ddala obeere. Katonda bw'abanga anaatukozesa powerful and mightily, tatulonda bulonzi n'atandika okukuwa omwoyo omutukuvu, otandika okugoba emizimu, otandika okukola zi deliverance oba otandika okuyingira amaka oba otandika okukola zi business zibotole. No, Katonda abaako waatuteeka n'atusomesa ku lwekyo kyatuyitidde. Kidemu, Katonda abaako waatuteeka okutuyigiriza oba okutusomesa ku lwekyo kyatuyitidde. For instance, Musa mukama yamutrainingira mu ddungu, yamujja mu lubiri gye yali yeeyagalira na buli wamu n'amutrainingira mu ddungu emyaka 4. Ne mukama waffe Kristo yennyini Yesu yabeera mu ddungu ennaku 4. Kitegeera ng'asaba n'okusiiba. So mu sizoni ey'okusaba n'okusiiba ng'amaliriza, Bayibuli etugamba nti Saani najja n'amukema mubimanyi mwenna. So ani omulala twogere kwani omulala bangi bwe bamanyi. So Yefusa bamugoba ewaabwe adduka mu ddungu asinkana abasajja abatagasa bamwegattako bakola ejje, mukama amutrainingireyo n'abantu be oluvannyuma alyoka abeere kabaka. So kati naffe Katonda nga atuyise ayina seasons oba ebiro byatuteekera okubiyitamu okutrainingibwa tusobole okufuuka kyennyini Katonda kyatwagaza tube. Ebirooto bino bye ngenda okwogerako eriyo ababifuna naye nga bizze kubanga batambudde bubi ne Katonda. Haleluya. For instance, osobola okubanga oli mwenzi ng'otandise okwenda oyenda kwona oyenda kwoli, oba ng'otandise okubba oba okuvuma oba ng'oli kuseerera n'oloota ekirooto ng'ovuga emmotoka neiva ku kolansi neyingira oluguudo lw'ettaka. Ekitegeera n'ogivuga oluguudo lw'ettaka n'otumirako n'okutomera n'okuba ebifumbu n'okola byonna n'okola n'accident. Ako kaba kabonero akalaga nti Katonda ali kulabula. Oba ekirala osobola okulaba nga onaaba mu mazzi amakyafu, osanze ekidiba pondi, osanze ekidiba nga oli kukinaabamu naye nga n'otandika okukinaabamu naye ng'emabega nga tonaba kufuna kirooto ekyo ng'obadde ovuma, ng'obadde onywa walagi, ng'obadde onywa enjaga, ng'obadde okuula n'oloota ekirooto ekyo nga mukama akulaga oli kwonoona, oli kweyonoona. Naye ngenda kwogera ku paati endala nga mukama akulaga nti olina sizoni mugenda ndi kutraininga, olina sizoni mwenkutwala okufoominga oba okufumba obeere eddala ekyo kye njagala obeere oba kye nakuyitira. Nakozesa status emabegaawo ku WhatsApp ne njogera nti nayogedde paati yasembyeyo ng'egamba nti teri muntu n'omu ayagala mugaati guli half baked. Tosobola genda ku dduuka n'ogula omugaati nga bagufumbyeko kitundu tegwayidde n'ogamba mpoogu, tekisoboka. So buli kintu kirina ebiro byakyo. So okubeera great woman oba okubeera great man, okubeera a great business personnel, olina okubeerako wooyita okutrainingibwa Katonda osobole okubeera ekyo. Ekyokulabirako nga omukazi oba omusajja anabeera
billionaire oba anabeera nga alina sente mukama gwagenda okuwa omukisa gwa sente nezi business omulabira ku kugaba agaba n'atuuka n'okwemalirawo ekyokulya nga takiina ate wamala okugaba katonda aba asigaza nekeerekeddeyo katonda n'amugamba kwata ekyo okiwoole nga katonda amuyigiriza so buli muntu eyo naye yeba training ye ate training yoyo tegenda kubanga eyange katonda gwayise okubuulira enjiri ey'okusomesa abantu okuwonyezebwa n'okugobera emyoyo emibi nedda so buli omu sizoni eno ogiyita mpu katulabe bayibuli ekyabalamuzi 3 okutandikira bwati bwayogera gano ge mawanga mukama yaleka okukema Isirayiri olwabo bonna kubbo abatamanya ntalo zonna ez'Ekanani so bano mukama yabalekerawo amawanga nga batuuse Kanani lwaki biri egambye nti kyokka emirembe gy'abana wano ge mawanga gano ge bakulaga so nya atugambye era baali bakukema Isirayiri okumanya obanga bagenda okulira ebiragiro bya Katonda byalagira bajjajjaabwe ku bwa Musa bikitegedde kati bano mukama yabatwala mu sizoni eno ey'okubalekerawo amawanga oba ey'okusomozebwa ng'ayagala alabe oba bamwagala ekyalo kigendererwa ki nti bamwagala basobola okutambulira mu bigambo oba mu mateeka Katonda ge yawa Musa kati eriyo n'abalala abayita mu sizoni zino nga Katonda akugesa kulaba oba omwagala tunulira ne Yobu mukama yeebazibwe so kati ekirooto ekisooka nga omwoyo omutukuvu akulaga nti olina sizoni gy'ogenda okuyingira ekirooto ekisooka kwe kulaba nga otambula oba nga ovuga emmotoka kolansi naggwako n'ogenda ku luguudo olw'ettaka naye bw'otuuka ku luguudo olw'ettaka lusobola okubaamu enfuufu n'ebinnya naye enfuufu n'ebinnya bino nga mwebiri haleluya nga mwebiri ng'emmotoka ogivuga esobola ogivuga nga bwekuba mu binnya naye nga bwesituka naye nga tegwa nga wogitereeza nga wogivuga nga werereera n'ova mu kirooto ng'olengera kolansi omulala gy'atandikira oba ng'oli wakati so ekirooto kino kisobola okujja ng'omuntu ali ayonoonye nga mukama amulaga ovudde ku right track then era ekirooto kino kisoboka okujja nga bwenkugambye nga mukama akulaga nti olina sizoni olina training gy'ogendamu ku lw'ekitiibwa kya Katonda oba ku lw'ebyo bulijjo byeyanira mukama akuyambe mukama yeebazibwe so ekyo kimu ekirooto ekyokubiri osobola okulaba nga otambula n'osisinkana ennyanja n'otandika okutambula oba n'otandika okuvuga mu nnyanja n'owuga naye ng'olaba gy'olaga era kano kaba kaseera ng'omwoyo omutukuvu akulaga nti ngenda kukutraininga ku lwekyo kyenjagala obe so amazzi gano biba amazzi mu nsi ey'omwoyo gategeeza ebintu bingi amazzi gasobola gategeeza omwoyo omutukuvu gategeeza ekigambo kya Katonda gasobola otegeeza emyoyo emibi ate era gasobola okutegeeza ebirala bingi so kati bw'olaba ennyanja naye ng'oguddemu owuga ng'olengera gy'ogenda osomoka ng'owuga mpola ng'amazzi ng'olugendo lukyaliyo naye nga bw'otunula mu bulamu bwo toli nnyo bibi byokola tekitegeeza mizimu gya kika wabula omwoyo omutukuvu aba akulaga nina olugendo lwenjagala okuyisaamu sizoni ey'okutraininga okole maso ng'owuga okole maso ejja kuba mbeera amazzi gasobola otegeeza embeera ejja kuba mbeera naye bw'onoogumiikiriza bangi tebabitegeera ne bawanduka bw'onoogumiikiriza ngenda kuwanguza otuuke eri ekitiibwa kya mukama kirabisibwe mu Isaiah 43 atugamba ati bikula bayibuli yo Isaiah 43 okutandikirawo Isaiah 43 okutandikirawo ayogera bw'ati sorry ayogera bw'ati naye kaakano bw'atyo bw'ayogera mukama eyakutonda gwe teekawo erinnya lyo era eyakubumba gwe teekawo erinnya lyo nti totya kubanga nakununula nakuwa nayiwa omusaayi gwange nekununula okuva mu busamize n'ebirala nakuyita erinnya lyo oli wange bw'onooyitanga
mu mazzi, njogedde ku mazzi, n'abeeranga naawe, ne mu migga stiru mazzi tegiri kusaanyaawo, kitegeeza embeera embi. Bw'onootambuliranga okuyita mu muliro tosiriirenga, so n'omuliro tegulyakira ku ggwe. Haleluya. So era osobola okulaba ng'oyita mu muliro naye ng'omuliro tegukwokya, ng'oguyitamu naye nga weewunya omuliro nga tegunjokya, oba ng'olaba ogenda kutandika okuyita mu muliro. So Mukama ng'akulaga bw'olaba ng'oguyiseemu, kisoboka okuba ng'olinawo obadde oyita, oba ng'oyise mazzi oba mu kkubo eryo, olinawo obadde oyita ng'Omwoyo Omutukuvu akulaga sizoni eyo eweddeko, then kisoboka okubanga nga Mukama akulaga nti sizoni ejja naye kugenda giwangula. For instance, nze bwe nali nina sizoni gye nvaamu okuyingira sizoni ey'obuweereza, naloota ekirooto nga impita mu ttano mu Luganda agiyita batya, bino bye bazimba eby'oku sayidi z'enguudo ebyo bazimba ebyo, nga nkyavuliramu naye nga kikutte enzikiza, nenjavula nentuuka samoya nenengera ekitangaala. Bwe nalengera ekitangaala nensanyuka nnyo, nenva mu kirooto. Wayita ebbanga tono banga wiiki 3 oba mwezi, ne bangoba we nalindi, bangamba noonyewalala. Kati nga Mukama yali andaga nti sizoni eno ogiwangudde, naye okufuluma saategeera ngenda kufuluma ntya, naye nafulumamu kunsindiikiriza. Bwe nasindiikirizibwa, okiraba, bwe nasindiikirizibwa neninya ate mu sizoni eno. Kati naawe eriyo ebirooto by'oloota, olina okuba n'omwoyo w'amagezi n'omwoyo ow'ebirooto okumanya obutakola nsobe nakuwaba. Blessed be the name of the Lord. Ansobe nitegereza. So osobola okulaba ng'oyita mu muliro nga tegukwokya, kaba kabonero nti olina embeera mogenda oyita naye tegenda kusaanyaawo. Ate osobola olaba ng'oguyiseemu ne gutagwokya, kaba kabonero nti owangudde singa obaako embeera gy'obadde oyitamu. Bw'oba obadde oli bulungi, weetegeke osobole okumanya lwaki Omwoyo Omutukuvu abikubikulira. Ayagala ekisooka, weetegekere sizoni eyo, si yakukubonyaabonya nakaba, wabula eba yakufumba osobole okubeera ekyo Katonda kiyakuleetera. Oba oli mubuulizi wa njiri, eba yakufumba. Oba oli musomesa, oba oli muweereza, obanga ogenda mu bufumbo, obanga ogenda so kaba kaseera kakutraininga. Bayibuli eyogera mu Zabbuli, tuddeyo wikula Bayibuli yo, Zabbuli esamu, Zabbuli 23. Haleluya. Zabbuli 23 olunyiriri olwokuna beetu weyogera egamba nti era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, siitya kabi konna kubanga gwe oli wamu nange. So newankubadde ng'ogenda kuyita mu mbeera eyo, tolina kutya kubanga Katonda aba wamu naawe. Omwoyo Omutukuvu aba akubikuliddeko ng'akulaze ki ekigenda okubeerawo. Olina kuguma nakuddamu maanyi, so n'okusaba. Eri abamu bagamba mizimu gya kika, eri abagamba bino, eri abagamba dogo, eri abagamba bino, yes, eri abagamba bino. So ebirooto ebyo bijja lwa nsonga bbiri, major reasons ziri bbiri, nga oyonoonye ng'ogenda ku punishment. Kubanga Mukama sina punishment, Mukama aba akulabula weetereza okumewa, kuba buli kirooto Katonda kyaleeta gy'oli, Omwoyo Omutukuvu kyaleeta, aba akuyita oli mwana, si kubonereza, aba akuyita weetereze nga bukyali olime kuyingira mu mbeera eyo. Bw'ogaana, haleluya, oba ojja kugiyingiramu. Then ekirala, oba it is inevitable, oba tosobola kukyewala, Katonda aba yakuyita. Osobola okuloota nga ovuba ebyennyanja, ng'okwata ebyennyanja nabyogerako, ng'okwata ebyennyanja ng'osabira abantu, ng'okola biki ng'abantu bawona, ng'obuulira enjiri, n'obiroota, then season nejja ey'okuyingira mu kusomesebwa, the skill of the spirit, okusomesebwa, okuyigirizibwa, osobole okutuukirira mu biri by'ozooloota. Naye season oba togisomeseddwa era nga togimanyi, ogitulukamu n'ogiddukamu, ekulemerera n'ofuluma,
ndabyeko bangi ne mubuweereza mbalabye waffe nga season yetuuka nga muweereza n'atategeera n'atendewaliro then abategeera bo ne bayitawo. So Katonda aba akutraininga alina wakuteeka okukuyigiriza. Bayibuli egamba nti n'abayisa mu kkubo eryewala so si eryokumpi baleme olutalo okulaba entalo ate bakyuke badde emisiri. So kale Mukama batakulekeredde, njogedde ku ky'amazzi, njogedde ku ky'omuliro, njogedde ku ky'ekkubo ery'ettaka, then ekirala bingi kirala ki katugendeko mu kamalize abo budde butuse kamalize n'ebikola by'abatume 14 Acts of Apostles ebikola by'abatume 14 olunyiriri 14 nilwa kumeka olunyiriri tugende mlo 15 gambye nti kale 15 nga bagamba nti abasajja kiki ekibakoze ebyo, naffe tuli bantu abakwatibwa byonna nga mmwe, era tubabuulira ebigambo ebirungi, muleke ebyo ebitaliimu, mukyukire Katonda omulamu eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebintu byonna ebirimu. 16 mu mirembe egyayita yaleka amawanga gonna okutambulira mu makubo gaago. 17 naye teyeemalaayo nga talina mujulirwa, kubanga yakolanga bulungi nga abatonyeseza enkuba. So mirembe egyayita yabaleka buli omu okutambula nga bw'ayagala, so naye yali akomyewo okubataasa. Naawe Katonda akusomesa, abamu mutuuka n'okusaba n'ogamba Mukama tampulira, Mukama yankyaba nze newensaba teri kikyuka nze, so byonna naye Katonda aba akulinda kugumiikiriza. Oyite mu kaseera ako olyoka ove mu muliro nga otuukiridde. Golodi bamuyisa mu muliro ne bulooka ze tuzimbisa amayumba. Togula mbisi, ogula bulooka eyokeddwa obulungi omuliro ng'emyuse bulungi okuzimba ennyumba yo. Naffe abaweereza, naffe abalokole, ng'onooyingira mu mukisa gwa ssente, ng'onooyingira okola ennono za Katonda n'okusomesebwa Omwoyo Mutukuvu. So obubaka bungi bujja Mukama nga atuteekateeka ku lwa sizoni ezo, naye abamu tetubutegeera ne tukyukira okusaba okukkuba ebbali. Naye ng'essala yali badde nti Mukama mpa ekisa nsobole okuyita mu sizoni eno nfuuke ekyo kye wampitira. Kale namba yange eri 0702677 wena ayina ekibuuzo ku WhatsApp mu linnya erya Yesu oba jangu mu comment section. Ate gwe ayagala okuyimirira nange, ayagala okuyimirira n'obweza Gate Bevini eri namba eyo still jangu oyogere nange, nja kubanga nkubuulira byonna nayagala okutukyalira. Kale Katonda w'eggulu ne katusabe, Katonda wa Ibrahim, Isaaka ne Yakobo, w'abakazi n'abasajja ekisa, b'oli okuteekateeka ku lw'omulembe guno okubakozesa mu bya bizinensi, mu by'obufuzi, mu by'okuyigiriza, mu by'enjiri, mu by'obuweereza, mu byonna ng'obasomesa Omwoyo Mutukuvu. Ekisa kyewawa Musa Mukama, ekisa kyewateeka ku Yefusa n'abalala bonna ne banywerera mu training ne batagwa Mukama, kibateekeko obayimuse, obakola obulungi, ekitiibwa kyo kirabiswe n'obulokozi bwo mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Calvary greetings and shalom. Bye.